kitwalibwa mu parliament kyogerweko kyandijamu omukoosi kubanga abamu ku babaka abateeka emikono ku kiwandiiko ekyo bavuddeyo ne bagamba nti twatekako mu ngeri ya kubuzaabuzibwa naye tugenda maaso n'okusaba tube nga tujjayo ate siginicha yaffe oyo yabadde mubaka w'obukomansimbi Woman MP bwe yagambye nti nze Madam Speaker bwe nagenda maaso n'okuteeka omukono ku kiwandiiko kino nali nnyinamu okubuzaabuzibwa era saategeera bulungi oba oli awo we twaliteeka omukono yali ku standing attendance oba ddala kugenda maaso nakujjamu babaka bano ate bwesigwa kakati ye n'agamba nti omukono gwange guveeyo. Waliwo agali mu nkubo agategeeza nti n'abalala bangi abali mu nteekateeka ez'okukola kino ekiyinza okuleeta omukoosi mu nteekateeka eyo era wandiisiŋŋana nga mukulu Ssekikubo ne banne banagenda okuteekayo enteekateeka za signatures nga teziwera nabwe ekyo ekiteeso kyabwe kiyinza okugaana okuyitamu mu mbeera bw'etyo naye nga paalamenti y'eggwanga bo bakyagamba bakyakalambidde baagala okulaba ng'ensonga eyeguka naye omukoosi ogukituuseemu guyinza okugiremesa ate okubaako obaolyawo weetuuka. Bingi ebigenda maaso mu ggwanga naye nga bwe kimanyi nti akadde kaba kazibu nnyo okutusako ensonga zonna mu kanywa kano akabwezi.